The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the Science Media Cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukulikeyo Mighty Global Updates amanya nze Farida bikobera okubanga ngenda tambula nawe paka sawa nya ez'olunaku lwaleero amacha amalungi nsuubira nti ewammwe bwakedde era bwakedde bulungi nnyo era njagala okukubiriza gwe munnanga atannava waka the year has just started. It is the morning hours of the year, you know, tukyali mu myaka egitandika omwaka. You do not have something that you are doing banayite tusigala waka kwebaka. Let's go out there and find something that will pay us. Ete tunyoma mulimo if you are looking for something
that is going to pay your bills. Tonyoma mulimu. Genda onoonye omulimu obeereko ne kyeweekolera. Even that employer that you are looking for will not find you at your home. Wabula genda osobola okubanga ate ofuna keweekwasaako obulamu nga bwe butambula ate bw'oba okafunye tolekeraawo okusearchinga for the job that suits you. Wabula ate ogwo omulimu gukuyambako okulaba nti obeezaawo obulamu bwo paka nga ate omulimu gwe wasomerera ogufunye. You know, we all know that unemployment is high in Uganda, but that also doesn't defend your choice of staying at home. Tekiba kirungi nnyo banno bonna ne bafulume waka gwe n'osigala mu nnyumba nga weebaza ate munnange siyina mulimu, but also omulimu tegugenda kusanga waka. So mbakubiriza nnyo tuve waka tugende tunoonye emirimu. It is the Monday and it is the 23rd of February omwaka tuli mu 2026. A lot of things happened last week era ng'ebimu tugenda kubanga tubitunulako n'omugenyi wangu wa every Monday, General Bijirwa Moses ono nga Secretary General ow'ekibiina kya Common Man's Party. Tugenda kubanga twogera. By the way, on the 20th of this month, US Embassy here in Uganda is issuing a security alert. Eranga bano ba alerting the US citizens in Uganda nga babagamba ku the high rates of crime ezeyongedde, especially here in Kampala. Eranga babawa guidelines to keep safe in Kampala. But that also goes to all Ugandans living in Kampala and areas surrounding Kampala. Okubategeeza nti crime eri a bit high. We do not know. We want to unpack that and understand the cause. Is it post-election impact or it is economic pressures? We shall be unpacking that and analyzing the causes of it. We look at the possible solutions to it. But also, Uganda is at a crossroads. As we, criticize it nationally, also internationally, we are being criticized by Sudan. Ngabagambira ddala ntino Uganda took a bad step to hosting ate omukulu akulira the political unrest in Sudan. Era nga abakulu bano bagamba Muhammad Hamdan yabadde waneeno mu State House bagamba nti it wasn't right for President Museveni to host him. Wabula ye President yategezeza nti the meeting was directed to having peace in Sudan. Ngera gamba nti the only way they can end the war that's happening in Sudan is by dialogue. So he took a step to being a peacemaker era na inviting omukulu Muhammad Hamdan Dagalo okubanga ate ayogereziganya naye towards peacemaking in Sudan. Ate ekintu aba Sudan kyebalabyenga it was a wrong step ngera bano bagamba nti undermined the lives of this abantu be Sudan abafudde olw'omukulu ono Muhammad. So we shall also look at it and see whether it has any political impacts internationally towards Uganda, or whether Uganda is positioning itself as a peace broker internationally. Tujja kubanga ate ebyo munnange nabyo tubyogerako. Last week we were here and I was telling you about the vendors being evicted from the streets of Kampala. Well, that came to pass, and when you go through Kampala osobola okulabanga we are moving towards a clean city. Yadenga amalobozi gavuddeyo mangi nnyo nga bakondeminga ebikolwa bya KCCA. Ugandans are saying they are trying to survive wabula ate bali mu kulemesebwa ngera bagamba nti the high rates of unemployment can't allow every Ugandan to have a decent job. So kyovola babavaayo okulabanga beeyiwa ku streets ze Kampala okulabanga beefunira akasente akababeezaawo. But the order was put into place era nga bano yakubategeeza mwe bannayuganda abali mu going through the city nti bw'ogenda ng'otambula n'olinnya ku muddo bagenda kukwasa enkumbi olime. They do not care whether you're in a suit oba oyambadde otya ogenda kulima. So let us follow the elections tuleme kugenda nga tutresspassinga okwewala okulima. Mu studios ntuddemu n'omukulu Mukosayi Anthony as we await for Bijirwa Moses okubanga atutuukako. Njagala asobola okubanga atu-analyzing. Last time we had him and he was in support of the order ngagamba nti ya Kampala, as Ugandans we need a clean city, but also it is at the cost of other people that we still earning a living ku streets
policy. That's what twagala at work analysis case. Is he part of the people who are happy, but also the voices saying we haven't heard the previous Omulodi. Omulodi kept quiet. He hasn't said a thing. But also, even the incoming Omulodi hasn't said anything. So Ugandans are also they do not know now who is for them and who is against them. Nkwaniriza mkulu Mukose Arnold Anthony. Achesanyu nnyo bulweka ku machanga tukyassa nga mukyatuwuliriza naffe mukyatugoberera. Twebaza Katonda olw'okuba nti ffe abatono ennyo kwabo abangi abagenze okuba nga tukyassa kuffe ffenna teri alina amagezi ago nakukosa kugamba nti ero kanzise kambere mulamu naye kiba kisa kya Katonda era tumwebaza olw'okuba nti akyatuwadde omukisa okuddamu okubanga tuwuliziganya oyinza okuba nga oyita mu kusoomozebwa okw'enjawulo naye okyali mulamu kikisinga obukulu nti bino byonna bye tulimu olwaziza oli ku kitanda naye okyasobola okussa naawe omwavu atalina kyakulya nkimanyi mbeera si nnyangu abaana bakyatudde awaka fiizi abuze naye oli mulamu teyali magombe yeraliikirira fiizi so tusobola kwebaza Katonda olw'okuba akyatuwadde obulamu nsonga nkulu nnyo manye ebiseera ebisinga ffe Katonda tugenda we kumukaabirira naye kiba kizibu nnyo okumwebaza. I had an author here who said that we should actually shy away from the at leastism syndrome. At least in the mulamu. But at least in nature of course at least abana bange we bali at least yeyo nungi obuzi bwayo is over depending on it. Okay. But at least kuzimbira at least nayo kaploti kitegezo ja zimba at least nazimbye kitegeeza ojja kujigala at least isobola osaswa rent. Nti teri ali magomba so gamba at least ndi wano tuyige okusiima nti bwojja ku mulimo for example nojiwa nayamba at least nzanina wendaga kubanga waliyo atalina walaga they want nawe oze ewa Mumbejja Farida noteka application nakuwuliriza ati sakuwuliriza you never know who akagenda nakuba essimu nga application akoze eki agise mwagiraba owatyanga tajikutte nagikanyize nga takuwuliriza so nti sometimes so kutwebaza Katonda katulina kajja tusa ku kinene kyetuluubirira nti buli oba Bible egamba nti aliba omwesigwa mu bitono nebingi bali mwesigisa bulwobe n'ogamba naye kati kano kompadde kano kitegeeza nti yaliwadde kinene sa ayinza obanga akukema agamba bwe naamuwa amusiimu omanyi waki abagagga abasinga abantu bano abavu abafunamu nnyo nti omugagga munyini omutuufu bwakuba tayagala yesome nti fansi namuwadde waliwo omugagga tali mutuufu no eri abagagga bano ngesente zeyafuna sizakutoba zakulonda bulunzi bolaba bamansa teri sente zakulonda so you would say maybe yasanga bikolerere no eriyo bano abebidiiru nekidiiru aba yatekinga risiki nti eriyo zino endalanga olaba naye omusuubuzi nga tandika ku scratch nafuna senze olwaleero bwakuwa sente tayagala ye yesome nti Farida namuwadde sente nayagala Farida gwawadde anyumize nti musajja omulaba yampadde ekyekumi awo kati n'enkya ajja kwongera naye buli lwabyo n'asirika n'agamba ye namuwa sente naye nga tebanjogerako ekitegeeza yali ayagala omwogereko nti buli mugagga yena tebakulimba nti mugagga tagala mugagga taliyo naye ye nga ye tasobola kwesoma ayagala bwe gwawadde ogende weesomera bwali kiwulira nti omugagga eyo enkya bw'olikomawo alikwongera because you appreciate publicly kyengamba at leastism nti olumu ekola naye kale Mumbejja ntusobaka n'okusiima eri abansabye tinkwebaze olwa program gyawaka ku Friday ey'obuwangwa n'ennono bali mu nsi z'ebweru nti bwabakomezaawo bayita bamanyi ate mu bulambulukufu so Mumbejja Friday alina program gyawaka ku Friday obudde bwe bumu 2 paka ssaawa 4 ya buwangwa na nnono so naawe osobogendayo n'ogiraba oyinza okubanga olaba byabufuzi naye kuno yaleese ekifo mu Buganda awagambibwa okuba nti we basooka okulongooseza omukazi eyalemereddwa okuzaala naye nga bano bayambibwako myoyo egya Buganda si bazungu abazungu bagenda okujja
ng'olwedde okulongoosa wano mu Buganda weekuli so baasiimye so mbadde sobola kulinda Friday etuuke nga sikwebazisa so ndowooza bannange obubaka butuuse neyanziza okubanga amakya ga leero nze gw'ogambye njira mukuba ekiraka nga mukulu Bijirwa Moses wajja neyanziza okuba nti buli lwenkugamba mukama wange jangu twogere ku nsonga togaana n'odduka misinde so ze gwe mba nkutadde ndowooza mukama olwaleero ayagadde otuuleko wano otuuse obubaka okuva mu balabi bange era mbeebaza beebale kulaba obuwangwa n'ennono ate era beebale kutuwa feedback okulaga nti sho bagiraba mwebale nnyo mwebalire ddala awo nomutuzaamu amaanyi okulaba nti ate era tugenda ne tusaggula ebirungi ne tubibaleetera kubanga mmwe betubiwa musiima nga bwe twenteekateeka omugenyi wange okuba nti atujoininga mu discussion. I want to actually inform you there is a new NGO funding bill 2026 in parliament era nga eno biiru ereese okutuuza obufufufu ba members ba parliament. Ekigendererwa kiri nti baagala ku reducing foreign funding towards NGOs in Uganda era nga bano bagamba nti singa biiru ne beeyiseemu bagala all NGOs to disclose their sources of income and the amounts and the cause of them. Nti singa obeera NGO oyina okugamba government sente zo gye ziva na lwaki ozeetaaga na sente mmeka era nga bano bagamba nti Minister wa Internal Affairs ayina okubanga agenda kuba aweebwa obuyinza oburegulating sente mmeka certain NGOs eyina okufuna annually era nga NGOs zino zijja kubeera nga ziwalirizibwa oba nga ziyina okuba nga ziwaayo their reports, accounting reports to the NGO Bureau every month singa bileno ebeera eyiseemu. So it is in parliament era nga our members of parliament bagenda kubanga bagikubaganyako ebirowoozo okulaba whether singa bagiyisa it will be put etandike okola. So but also nze mba nkulekera ekibuuzo and there is still stifling ate munange civic space gye tubadde tugamba nti eri mu shrinking every now and then. And now we see a new bill coming in and they are really targeting foreign funding. Era nga bano bagamba nti zijja kubanga zikwatibwa ku NGOs eza wano eziri locally registered and nezo eza registering from abroad. Whether your NGO was registered from abroad, but for as long as it is operating in Uganda, munange ate bino ebintu bijja kuba bigikwatako. So you stay informed such that tebakwata on the wrong side of the law. Kugambe nti ate tulina ku disclosing the amounts of money that are coming in and the importance of the use of those particular amounts atogambe nze mbadde sibimanyiko. There is a bill in parliament and we are waiting to see whether our members of parliament vote for it or vote it out. Omukulu yaneegaseeko dda General Bijirwa Moses ngenda saba abalamuseeko awo nno atubuulire ne wiiki ye bwe yatambula as we go into our discussion of the day. Mukama wange wasuze otya? Nasuze bulungi nammwe wasuze mutya? Weewaawo alhamdulillah. Mpozi oli mu kisiibo? Naye osiiba Farida? Nkutidde. Farida osiibo? Obuzibu bwo. Nga sinafuna report. Even report yagala kugijjawo. Nedda. Nja kwogeramu ne Norman ndabe. Bwebwo obuzibu bwo. Nedda si buzibu bwange. Osiiba Farida? Yes. What makes you think I am not fasting? Because mwamanyira abasiiwuufu. Nedda si basiiwuufu. Yes. Naye waliwo obubonero obwenkunala. Obulaga nti I had to vile. Nti omuntu ali mu kusiiba oyo. Okiwulidde? Kondakiti zikyukamu. Mbwe obubonero obwenkunala. Naye tolina kyakyuse. Okyali hayi nga bwe tubeera ki. Nandi zine sawa z'okumakya ddaka aba kyakuli mu lubuto. Okay. Ojja kunoonya kamusanvu. Nja kwebaza okusiiba n'abaddu ba Allah mwenna musiibe ekisiibo kino kikulu nnyo
Ekisibo kirimu ebintu bingi eggwanga bye lituukako, tulaba obukakamu bw'abantu, crime rate ekka wansi, economy yeba tefunctioninga bulungi kuba muba temuspendinga, engeri gye mutaspendinga wabaawo sente wezitatuuka, wabaawo sente wezitatuuka, so economy nesikatiramuko. Naye nga tubebaza mwebale etambuza, banaddiini mweyongere okubeera ekyokulabirako mu kulungamya society. Nina okulonda kwe nalabye ekyo kwabadde kuswaza okwa Church of Uganda mwenva. It was really disappointing. Ensi olowooza tewabye banaddiini babbinganya akalulu, nakitidde nnyo. Banaddiini bakoze ki? Babbinganya akalulu mu church, era bakalwaniddemu si wabweru wa kyaki, si wabula kyaki munda, bakalwaniddemu. Omugagga Ntake yakulira okuzimba kyaki eyo ngimanyi. Nina mukwano gwange asabirawo nnyo bamuyita Ssemmango James, yemu ku kyaki ye, ate nga amazeewo ebbanga y'omu ku bali ku kakiiko. So ye eyewitness gwe tulinawo number 1. Naye njala okutegeeza nabirabye ku TV wano, njala okutegeeza ekyavuddeyo si kirungi, era banaddiini mwetondere eggwanga. Church of Uganda mwetondere eggwanga, ekifaananyi kye mwatulaze si kirungi, kubanga church, omuzikiti, kereziya zezimu ku training ground z'abakulembeze, zezimu ku mechanism ezicontrollinga society, zezimu ku authorities ezivaamu amateeka, sources ezivaamu amateeka church. Kati bwe mubanga bwe mutyo mwakoze eki bwe mwakoze mweyisiza, it is very unfortunate. Tusobola kukireka bulesi ne kiyitawo awo. Kitegeeza church zino nazo byanfuna ebiwedde emirimu. So kati wano bye tubadde nga tugamba mbo ba religious leaders baveeyo balungamye society, now they lose the caliber of the background okuba nti oyinza obayitawo balungamye, okulungamya abakulembeze, abo bayinza okulungamya abo bakivuddemu ne mwesika amaganduula ate nga mugamba ebyambalo bya Katonda, ebyambalo bya Katonda bakivuddemu, era ne bakiruteera fana byabufuzi. Ekyo nno kirekera ddala gap eri ani alimenti okulungamya, because bwe baba nga bannabyabufuzi betusuubira nti they can come out and speak to what is happening, what we call the unusual, and they should come and speak about it. Bwe baba nga nabyo it is happening within church, kati ani naawe gwe tuyinza okwesigama kazi eggwanga? Kakati kyaki omanyi gavumenti buli lwerwako ebintu bingi ebikola bitandika okubeerawo, ebintu bingi ebitataganyizibwa. Kati okuva NRM bwe yajja mu buyinza nekola constitution, bwe mala ogikola yo kenyini NRM netandika okujamendinga mu ngeri yayo esobola okusigalawo. Kati buli muntu aba ayagala asigale waali, okitegedde? Bwe tulinda ekiddako buli muntu agira abeera waali, nanti wetugamba nti beera wall, you don't go for the worst. So kati tubadde tubamanyidde to just maintain the status quo. You are religious leaders who are not saying anything of what is happening in the country, but you be there. Mubeerawo ate temusukka nnyo, and to the extent of painting such an image to the public. Andi kakati wakati mu mbeera eyogamba nti buli omu asigale waali, wabaawo okulwanagana kubanga wabaawo forces ezaagala okuseseetula, oveewo forces endala zijje. Kati naye n'ogamba sijja kuva Kampala ng'anyi.
bwotyo bwe wali wano last week no waga abatembeeyi ng'obagamba temuvaawo mugugube buli omu asigaye waali buli omu alina kuba waali paka wetulinde ekiddako. But then what happens to the country? Omuntu tulina kwerwanako bwerwanyi mutya okusigalawo wooli. Okimanyi nti okubanga obukulembeze oba gavumenti eri mu bukulembeze eruddeko that does not stop the country from going forward. Ate going forward where? Kyogamba Uganda is stagnant oba it is descending. Buli muntu agira abeera waali. Paka ddi. Paka ng'enkyukakyukeze. Eya ddi. Kyonna wonna weenagira. Because as we speak, we do not see any signs of nkyukakyuka gye mwogerako that is going to happen. It actually, in the near future, terimu, we don't see it. Anti kakati mweye embeera. Enkyukakyuka ejja kumala ebeerewo. Tewaliwo kuwananya kwonna. Naye buli omu agira akola ki? General Museveni nga bwali kuba president. Enkyukakyuka egenda kumala ebeerewo. General Museveni nga bwali waggulu bwati. At the top as the president. Kuhere mu bwati waggulu. Kakati na buli muntu wali agira abeerawo. Kyovola olaba entalo ezo. Nze wano nkyogeddeko bwogezi ku muzindaalo. Okiwulidde? Naye waliwo abakipracticinga. Buli omu alwanira okusigala waali. Agira abeera waali. Paka etulinde ekiddako. Ekiddako kikusange nga wooli awo. Kyovola bamunaddiini. Ateeka akalulu mu kyaki bakakube asigalewo waakiri. N'aleeta n'abalonzi abatali ba mu kyaki omwo abacuba bali abatunda pikipiki wabweru awo. Bakole ki bamulonde ayagala sigalawo. Mufuti wa Uganda yakulukunya constitution n'agikyusa. Ramadan Mobajje. Mufuti wo. Yeah. So that doesn't mean that I condone with the activity. Yakyusa constitution y'obusiramu agira abeerawo paka tulinde ekiddako. Ekiddako tewali amanyi. Okitegedde? Naye okukirindako kuwe kuli. Tubeerewo. We await for the unknown. As we wait for the unknown change. So bwe tutuula buli omu alemere waali. Farida alemera ku digitoko. Ogira obeerawo. Bijirwa alemera mu Kamuli municipality. Bakuma bwe boddayo. Bwenze paka wena kituulamu. Uganda as a country yo ebeeri kuki. Tubate tu stiflinze development w'eggwanga. Mu mbeera era ya bulijjo era tuba tutambula. Era development plan zibeerawo. Ebizimbe tebizimbibwa. Bizimbibwa. Okiwulidde. Abaweddemu batunda. Abayinamu ne bagula ne basitula. Za apartments ne basitula zi hotel. Era zimeruka enkya n'eggulu. Transactions zimunda zikola ki? Zitambula. Naye zina kutambula willingly. Nga tezili forced. Willingly ng'oli ava mu kino ayingira kino. Nga kiri ku plan nti otunda wano odda wano. Nga wakipulaninze so si kujja wano nga seweesiikidde kanyeebwa. Era waliwo n'okweremezaawo okugenda okustiflinga development like you were actually asking ba vendors balemere ku streets, but unfortunately though abasuubuzi babagobye. Abasuubuzi bagwanidde okugobwa. Bagwanidde nga lero ku Monday ngo bagamba beremezeewo. Anti babuza abalwanirako. Bagwanidde okugobwa olw'ensonga. Bakagoba Lord Mayor yali balwaniddeko. Bamugoba mu office Lukwago Erias. Kyogamba government kwololo yayagadde okubajja ku street. Bulijjo teyagala. Eyinza okubanga lwe yalabye. Bulijjo eyagala. Naye nga embeera y'ebyobufuzi tejiganya. Kakati ne babaza nti omutabuzi asooka afulumye ali demoralized. Kakale katubakwatire wana akabadiya. Okitegedde? Kubanga Lukwago abakubanga akyalina mandate y'abantu. Yali badde yayingira dda street yawo ne bakansala abe. Okugamba nti abasuubuzi temugenda tukyapulaninga wali temuna council resolution era bikibije ebyo biza mu mulalo mubali omuliro ne gukwata ne bagana nedda ssebo tetujja kuva Kampala tuganye. N'okimanyi nti abantu bennyini
abamalodi meya akalulu babadde bamukabira nga bagamba asirise nnyo. Ate ayogere ki? Mwamugyeko mandate. But he is still the road mayor of the city. Wacha wewe. Olwokuba tetwamulonza akyalinayo emyezi gy'atambuza nga road mayor. Kati alwane kati ng'alwanira ki? Amenyeko omugongo gw'obwerere? Mwebereremu. Mwebereremu. Mwalondeza wano olujanjajanja olwaki? Olujanjajanja olwa tulonda manvuli. Mwebereremu. Nabagambanga abakulembeze baba batono. Temuzanyira mu bintu bino olw'okuba kabonero. Kati akabonero kalwane. By the way, even the one they voted hasn't said a word. Tosobola. Leadership is individual capacity. Even when we achaziza our members our NUP abalonde wakawe, he didn't communicate anything towards the because what is happening. Forces ezamuleta zaliza kusinga zalize nare. So yayambala kala okuwundisa banakampala. Forces ezamu amanyi, that is Pastor Kayanja. Okay? Kati is agenda against Pastor Kayanja. Pastor Kayanja is General Museveni. Tochimanyi nawe? Yeah, he's his supporter, but he can't be him. Is General Museveni ku top level. Ekyo njagala okutegeeza. Era abamu ku bantu aba constituting a deep state. Pastor Kayanja mwali. He's part of the deep state bana Uganda gye boogerako. Mama. Omuyita wa kungulu. Si wa kungulu kisooka muyivu, mugezi mumanyi ebintu abimanyi ali expose center azina. Okitegedde. Kyovula be mulokaza jjajja javaamu ze zimu kuzaawa Pastor Kayanja avugezo. Ezitayita mu masasi. Walemera propaganda wa UID. No, Pullman guard. Eyakayanja togimanyi. But that doesn't mean mbu yali ya president najimuwa. Pullman guard. Neri Longo Base yo Land Cruiser bajita Longo Base. Ati gutomanyi bintu bino. Kakati ezo forces tezimuganya kukuba ndulu nga batwala abatembeyi. Kati abatembeyi kulonda okuluddako mujja kuddamu ku magezi mutegeere abakulembeze babo. Ate bana abakyali awo bajja baddayo. Yonna gye banaabeera. Bajja baddayo mu butali. Yonna gye banaabeera mujja kuddamu ku magezi mukole ki mulonda abanaababeereranga abalwanyi bammwe. Nesinga tujjako political lens ku nsonga y'abatembeyi and we look at it economically. You can't take away politics. So otunuulire Kampala without the vendors and the Kampala with the vendors. Which one would you go for? Anti kakati no sokove mu ebyo. You can't because as a country can't take away politics away from economics because politics yafuga economics. Because normally mweba politicians buli kimu mochi politicizing nnyo ne kyandibadde na importance ku nsi kasitoberanga akiri muto muwagira tochi supporting even when it is important to the country. Ate kakati importance yefaanana etyanga gwe abaana bo tebadda ku masomero. Economy be functioning nga gwe tozaayo mugati. Me and you agreed here that development ebeerako ne begasa like abaji benefitingam ne bekosa. So atazizayo mwana ku ssomero olw'okuba bamugobye ku street or yabeera part of the population ebeera affected by development. By development. Kati gwalese development oli biki? Question eddayo waggulu. Woli tovaawo. Woli naawe tovaawo. Kati ate ezo ntwalawa. Single leadership ebadde rotation nti at least we are sure after 10 years omuntu aba akoze eki aba afulumye omukulembeze at the top. The importance of change world over is the economic factor to shift from a certain group of people ababadde mu government for either 5 or 10 years to another new team. Okay? Economic factors nga mweyambisa political
power and influence. Yeah. Kyova olaba ensi ezikyusa obuyinza zikulaakulana ku supiidi ya iriiri okusinga ensi ezibeera n'omukulembeze for a long time. Yes. Why? Because let's say this is the Banyankole government, okay? Ebaddewo kale 40 years. But calling it a Banyankole government is also wrong. Ngambi, let's say. I don't want to say like that. You put yourself. Nebe bananyini kintu. Kati bwe bakita mu 10 years oba kale katugambe nti bwe tubeera sure nti mu 5 years bagenda. Tiimu endala bannayuganda gye banaabalonze ekole ki? Ekwata obuyinza. Abagagga bakyuka. Bali basigaza economic empowerment yaabwe, okay? Naye tiimu endala neyingira nayo nebaako kyekola. Kati mu cycle ya 50 years muba mufunye government katugeze 5. Yeah. Okitegedde? Nga rotate. Kati government ye 5 ezo kitegeeza sente zikyusiza emikono emirundi 5. Tojja kusanga muntu ku street. Oyinza okwesanga nga mu mulundi gwokusatu president yavudde Mbale. Abagisugisu bonna abateeso awo wonna awo Bakaramojja baba tebakyajja Kampala. Okitegedde? Olaba odi decongesting e Kampala. Baba tebakyajja. Kubanga abantu abatutawaanya beera bava up country. Siba indigenous. Limited opportunities because those areas are not really developed. Tewali kiriyo. That is the essence of political change. Okay. Is money to shift from one group of people to another. Yes. Kati Trump bwe yajja mu government, Obama bwe yajja mu government, nga adda mu bigere bya George Bush Jr. Yes. Emirimu 8 egyafuuka vacant. 80,000 jobs egyafuuka vacant immediately. Kakati olaba abantu 8 eyo bayingira. Kati mu bantu 8 Farido oyinza okubulamu. Those are new families. Sisobola kubulamu. I am positioning myself properly. Tukute ekintu kale bigirwa si yakikutte naye akikutte muli kuki? Kukido. Nzijewo bwa minister. Farido oyinza okubula woliira. Sisobola. Wembula wendira mbali ne position inze bubi. Oba we position inze bubi. Kakati nange bampa obwa minister wali eri nsooka kunoonya bantu bange mbadde ntambula nabo. Wano kanyigewo Farida, wano kanyigewo Ani, wano kanyigewo Nomani, wano kanyigewo nga tutambula. Ombadde temuyina chance mu government yenkadde. Exactly. Kikibayita political change. Naye abantu babeereyo era biki twagala nkyuka tebamalina kumanya nkyuka gye baagala. Kakati ekya Uganda, the question of Uganda, we have to be stagnant until further notice. Obukulembeze. Naye ebiseera ebisinga development yabeera benchmarked from countries eziba zikozeeko that particular thing and maybe nekireeta results and then you benchmark and implement. Wotunuulira ensi ezituliraanye, is there a country that is implementing the same thing that we are implementing in Kampala? Tekuli batembeyi Kenya tujijjemu kubanga Kenya is worse. But also I want to inform Ugandans that Kampala was being ranked as amongst those cities that are overly crowded. So some kind of decongesting is okay. But Nairobi tosobola gisangako era mutembeyi. Nowa boda okumufuna mu Nairobi wakati. And by the way, today they are implementing boda ne taxi. Waliwo wotalina kusuka okuyingira ekibuga Kampala. So as you a border guy nga bwogenda mu kibuga no nti anytime omusirikale ajja kuyimiriza kugambe kyuka paka bwayise. Ababoda mwabuguumirira nnyo wano. Mwabuguumirira nnyo. Ekisooka mwatuuma gavumenti ababoda. Fe ne bwana Munyagwa fe twakola manifesto ekwata kuwa boda. Ne mutuuma gavumenti. Leka mukirabe olala muliddamu ku magezi ne mulonda manifesto ennungi. Obo si busungu? Si busungu, abantu tubabuulira.
anti abantu bano bayiga bakutteko maaso g'omuddugavu gali mu ngalo. Twakola manifesto ne tubagamba ffe bodaboda ffe tugenda ozikola ki oziregulatinga wano okuva ku companies ezibawola okutuuka eno wansi ku luguudo mu kugivuga nga ffe tulina master plan yaabwe tebaatuwa bululu ne mu campaign tebaatuwagira twakuba rale twagikubawa twagikuba ekawempe ne tunyonyola esooka ne tunyonyola nga baboda batuyitako nga batuyitako buyisi awo benfudde bakaliba bayiteekwa okuba nga baali tebamanyi what was taking place. Abaali bamanyi ne tubagamba nti mu common man's government, common man's party government, owa boda boda mu NRM government obadde weewola boda n'owaayo emitwalo 79 as a cash deposit, the initial deposit. Ne bakuwa boda n'ogivuga emyaka 2 nga buli wiiki owaayo emitwalo 7,12. Ogenda okumaliriza ogenda okumaliriza okumalayo loan eyo ogivugidde ku miliyoni 9 piki kyokka empya egula 4 kitundu. Olaba wogigula mu boda 2. Kakati ffe nga tukugamba the same loan is going to happen. Naye tugenda kendeeza kuki ku interest oyo munene nnyo. Tugenda musala by 30%. So instead of 9 million loan ejja kugwerayo ku miliyoni 6. Okitegedde? Such that naawe wa boda ofuna mukangubanguba ofisa kasente ofisa kasente n'ozimba ennyumba n'owerera omwana n'ojjanjaba omukyalawo ng'alwadde kubanga tujja kuba tukendezezaako badeni tebaatuwuliriza. Akalulu ne bakawa bwana Museveni, abantu ne bakawa bwana Kyagulanyi. Okiwulidde? Abatonotono abaasigalawo ne bakawa Nandala Mafaabi. Abatalina programu wadde ku nsonga ya boda. No, olwokuba nti tebajyogerako the way you talked about it does not mean mbo tebalina program. They might have had a program in their manifestos. General Museveni yeka yayinamu akantuntu nga bayite kololaawo naye ng'ekise kyali kyakuwaayo sente sijja babadde biliyoni 10 mu kutereeza ki mu biliyoni 10 kuziteeka mu saako eya boda. Okitegedde? Naye kakati abantu bwebabuuza ekyaweesa abakulu abo akalulu kiki ne bamuma common man's party owa boda wavuganga boda yo n'ogoberera Kyagulanyi sentamu yonna gye yali agenda. Okiwulidde? Mafuta gago boda yiyo neeyononeka tolina nazisasula mu wiiki eyo wali ogoba ki? Owa boda wali weeraba mu manifesto ya Nuupu wali weerabamu? Nakugamba nti bannayuganda bateekwa okubanga tebabategeera mmwe ng'ekibiina olw'okuba nti maybe you were new, they didn't understand or they couldn't even relate ne manifesto ya No, politics is idea. It's about idea. Okitegedde? Bali tebeetaaga kubeera bamemba ba kibiina kya Common Man's Party. Because ebibiina byonna world over bamembazi baabyo batono. Okimanyi okusinga support gye bafuna mu bantu. Nti osobola kubeera ne idea ennungi n'ogiwa omuntu omukyamu, omuntu oyo n'atasobola kuseeringa idea yo because of the person global frontings ali mu kutembeeta idea yo. In politics, idea plus the persona goes hand in hand. When you have a good idea and you have a wrong person go with the idea, it will affect you. People will not understand your idea. You might have had a wrong candidate. Not wrong candidate. It's about idea. It's not about personality. Personality is a kavere waka, but idea is a kavere waka. Ikitegedde bulungi nnyo kyakwewuguusa ekyo bannayuganda baleme kwewuguusa mbu it was a wrong candidate biki the candidature
the strong candidature is determined by his idea or her ideas. Mu society etegeera ebyobufuzi. So mugambe temulina kye mumanyi ku byabufuzi. Okitegedde? Kati ate buvunaanyizibwa bwaffe okubategeeza. Era manera kubuuza whose role now. Buvunaanyizibwa era kati gwendiko kati. Njagala okubategeeza bannayuganda nti ebyobufuzi birowoozo. Ideas kye bayita campaign manifesto. What are you pledging? You as a presidential candidate. We pledged before the Ugandans nti tugenda kwasaganya ensonga ya bodaboda eterere temwatuwa kalulu. Mwaka w'abantu abatalina ki kubanga ffe tubafuna miliyoni ez'esatu ez'obululu ku nnya. Ezo tebyaliwedde. Mwalikoze mutya. Would you run to court? Tebyaliwedde mangu era government yatulabuukirira ne nafuya kandecha yaffe. Oba kandidate yali munafu. Nedda ssebo ate ffe twatambula eggwanga ne tunyinyula abantu muve mu mbeera y'ogamba mutuwagira gundi regardless of the circumstances. Kati gwowagira agenda kubeera bulungi nga ye gwosigale. But that's the reality check Bijirwa. Mwayingira mu kalulu kano you had hopes of winning. Why not? Bannayuganda bakubanga bategeera. Why not? Obuvumu mwali mu bujjawa. Andi kati kyenkugamba kiri bwe kiti. Ffe tuleese manifesto. Kati twagamba nti tutugenda cross checkinga baki abaforeigner abali wano. Tugenda bateeka ku parade. Tubascreening bupya. Ekyo nakyo kyetaaga tumale kubeera mu field emyaka 2 mulyoke lutegeere. Abemakire tebamanyi nti bali affected by the Eritreans. Yeah. And Sudanese. Tumale kwata kiwoko tubakube kwanza. N'ensonga zaabwe zoba ezibaluma baziba. Munnayuganda Wemakindi ne Rubaga tekyasobola kurentinga. Ennyumba zonna aba Eritrea bazitwala. Kitegeeza omuntu Munnayuganda oba tokyasobola kusula Makindye ogenda kweyongerayo obusaabala. In Makindye it feels like you are the foreigner. Like my own example, I live in an area of 10 houses and I'm the only black. Okitegedde? The other people are Eritreans. So it feels like you are the foreigner. You are the foreigner in your own country. Kati ekyo nakyo tumale kwata kibooko kuba abantu meba bali okubakitegeere. Tekiriyo bannayuganda mulekeraawo okwesudiya. Mulekeraawo. The problem is Ugandanese. Is with Ugandanese. Tekiriko wadde okubuuza. Olita kulimba obuzibu bwali bwaffe. Ffe ebirowoozo twabireeta ku desk. Gwe tokimanyi nti Abachina be influencinga ebyo ebintu ebigenda mu maaso. Kugoba batembeyi ku street biki Bachina be influencinga. Tobawaayidde. Anti gwe batomanyi byamunda. Ate bannayuganda abali mu kukolera emirimu gyabwe mu arcades zino ezibeera blocked by vendors ate bo ne batakola ate nga rent yali waggulu. Have you ever thought about them? Bano bye batunda biva wali mu maduuka. Tewaliwo batakola tebakulimba. Ate teri musuubuzi ava ggulu. Najja okusuubula. Nasuubula ku venda. Tetaliyo. Era ayingira dduuka. Kubanga abakimanyi nti wali agenda kufuna ki emiwendo ejja wansi. Kubanga ab'amaduuka nabo bavuddeyo ne bagamba they are in support kubanga ba vendors bano babadde baba blockinga. Anti kakati of course bagenda bo nga ab'amaduuka bagenda kweyongera okubenefitingamu akatonotono. Naye era bagenda kufiirwa kubanga bano babadde babagulako. Nga tumaliriza ensonga y'abatembeeyi. Is that the best way they should have handled ensonga y'abatembeeyi oba waliwo a better way than okubagoba ku kkubo? Nze nganze. Sirabawo nze nganze. Tolabawo ngeri ndala yonna. Sirabawo ngeri ndala yonna. Okujjako okubagoba. Bino bye bagamba nti baali bawadde olunaku ne tumanya nti buli lwa Sande oba lwa Mukaaga by the way olunaku lwali lutongozeddwa
lwali lwa Sande ng'osanga nga Kampala kale eno side yonna nga wajjudde abatembeeyi abatunzi b'ebintu. I don't know what happened to it. Ebyo byonna tebikola. Abantu abalinamu obusente kati gwina obudde obugenda mu kibuga ku Sande mb'ogenze eggula ka blouse. Mbu ku Sande kabeera ka layisi. Tebiriiyo. Ekikulu kiri kimu, nze nsigala ku nsonga yange. Solution yebaddemu buli omu kugira nga asigala waali butulinde ekiddako. Tutambulira awo tugende ku nsonga endala. Abannayuganda abasinga bavuddeyo ne bagamba nti olw'okubanga bagobye abatembeeyi ku kkubo, so crime rate egenda kweyongera, obuzi bw'emisango bugenda waggulu. Ekyo nno nkireese nga tugenda ku nsonga ya security alert eyaweebwa US Embassy here in Uganda ng'egiwa the Americans abali mu kulivinga wano mu Uganda nga bagamba crimes have gone high in Kampala, so nga baba latinga nga babawa ne butya bwe bayinza okwekuuma nga they are safe in Kampala. Ekyo nno ensonga eyo endeeta erigwe General Bijirwa Moses. Ensonga z'emisango ezimugenda maaso walabye ka video ak'omusajja yatemye munene jambia very broad daylight wansi wali ku Gwanda Mall. Ekijambi epanga misana tuku. Ekigambibwa nti omusuubuzi oyo bamugoberedde yabadde n'obukadde 6 mu nsawo. Whether he was going to bank oba yabadde agenda kusuubula, we haven't known. Naye essente ezaamubiddwako zabadde ziwera obukadde 6. Bamugoberedde misana tuku ne bamutema jambia ne bamujjako ensawo n'abagezezaako okwagala okutaasa. Omusajja yabadde mukambwe nnyo ng'atema jambia misana tuku, misana wali wansi mu Kisenya Gwanda Mall. No, organized crimes mu nsi yonna zibeeramu. Nadde sikalabye. Wale tokalabye. Nadde sikalabye. Oyavudde ataase, omusajja yabadde mukambwe nnyo omulaba. Nga atemera abantu okubafiirako. In that bag, it is said, mwabaddemu obukadde 6. So, ekyo nno kyaleetedde, it is very unfortunate. It is happening in Uganda. Broad daylight, oli eyabadde anywa chai teyabitegedde naye yafubye nnyo okutaasa ekikopo kye. Abalanga balingizayo bulingi. It is really very unfortunate. But that is an organized crime. Kyemanyi bajja bakwata. Bategeeza bakutteko 3. Era bajja kumalako akabanga kanene mu kkomera kubanga bakozesezza eyo robale. Eyo robale yennyini ey'amaanyi. Kati oyo ayinza okuba yadde musuubuzi bamugoberedde ng'azirisivinze oba yazijje mu banka oba alina transaction gyakozeki. Kati we yazijje ekibalo we kiva. Tebayinza kubba mu by'essente. Tebasobola kugwako bugwi. Mu by'essente. Bateekwa okuba nga badde bakutambulirako. Abantu bangi mu kibuga mu batambula n'essente mu bag. Naye olw'okuba batomanyi. Okitegedde? Kati nze nali ntambula ng'empewo efuuwa nnyo. N'empisinganya n'omusajja ng'ali mu suuti nga bw'olaba nze. Empewo n'egifuuwa bw'eti n'ekola ki? N'ewenju. Wano nendabawo $1,000 ne wano nendabawo $1,000. $1,000 gwe wagubala otya in those seconds? Bando. Gwe bando wajja noga kirako gwe mutwalo. That is $10,000. Okitegedde? Omutwalo. Tukirize walaba dollars. Enyingi. Bando ngimanyi nze. Omanyi kati gwe Farida. Tulabagenda ku bando ya dola. Tukirize walaba dollars enyingi of which you are not sure whether asale kuba atambula bye normale nenga aine milioni kumpi 75. Okitegedde? Yes. Kati woba tomutegedde talina buzibu era atuuka gyakola ki? Gyalaga. Bw'oba yategeereddwa nga bamubaze okuva gye yazijje, okuva yazijje tasobola kuzituusa. So awo mu investigation police erina kutandikira omusajja ono sente yazijjeewa.
bani byakolaganye nabo okufuna esente zenkana bwezito era bakoze eki kubanga izo kuba yabadde azitwala mu banka kikirizibwa bakitegedde okujjako okutambula nazo ogenda ggulu ekyo ekitakirizibwa tolina kusuuka miliyoni 2 nga okutambula nazo in cash. Yes. So naye nga kibinya ekikolwa nkivumirira kyadde kya butemu nnyo newankubadde ng'obwavu fena obwavu butuluma. Awo nno wembadde nzija nga ngamba nti kati ebintu bye tuli mu kulaba ssaawa eno impact ya post election ne results ezavamu oba it is just economic pressure? Unlawful activities zibaddemu. Zibaddemu nnyo ne mu kalulu wakati bibaddewo. Ezo zo tezisobola kuggwamu. Just okipinga otambula nazo mpola mpola abakikoze bw'obakwata bw'oyongera okunoonyereza obubondo obulala naye nga toyinza kugamba nti obimaliddemu ddala. Ne mu America abakuba ensoobo bakyaliyo. By the way, talking about America, oli mu following what is happening in Mexico. Mexico, the story yayo mbadde sije. Cartel Lord bamukutte ne bamutta. What is happening is bad. The cartel members bali mu kwesasuza. Mexico wete bwebere ebbanga lyonna okuva ku Escobar. Bwete bwebera. Amasomero gagaddwa. You cannot go to hospital because there are blockades everywhere. They are really furious. So nono gwe basse yabaddeko emiliyoni 15 eza dola nga US yaziteekako amulabako naye ali wano. Anti ba drug dealers bayingiza enjaga mu America. Ate America yeyina engeri gyekwatamu ensonga y'enjaga. Bw'ogiyingiza irigale gwe n'ofuna sente n'okola ki oba oyonoona society. Yeah, true. Naddala abaddugavu ziri amasaza agalimu abaddugavu abaakubwa enjaga tosobola na kulinnyayo wabi nnyo. Okitegeera obutemu buli waggulu nnyo. Jjukira emmundu ekkirizibwa mu America okkirizibwa okaalakaala nayo n'otambula nayo for your personal security. Yes. Naye mu eyo embeera kati Mexico, Cuba, Venezuela bwe buso buli awo bunanyini ku supplying njaga ku scale nene. Kati bakateera bali Mexico bangi naye mulimu babinywera nga bona ogamba nti ababbi b'ejindi. Group si bubeera bungi naye mubeera mu group obw'amaanyi nga tebugambwa naye nga okutuuka ku boss biba biwanvu nnyo. Kati bo kye bakola bakateera abo we bafuna ssente bazikomyawo mu society. Waliwo abazimba amasomero ne bazimba amalwaliro era enkola eyo waliwo omuvubuka gwe batta mu kalulu ekamuli eyo bali bamuyita Sowed ye yali yakoppa enkola eyo eyakateero ye yali wa muzungu yasudde gold. Ne machule ebyo biki tunda machule siji UN yandekera sente zirika kasitambu zirika namba oyinozo zaako nga mwakubira era nga sente azifunira ddala ate nga abagwago baako bava Kampala eno abayungu ab'enjawulo naye nga buli lwafuna sente bwe pa society zifiringa zikomawo ne muziwulira ya society baba tebagala bamugambeko because baba abeera n'abaana nga 10 baweerera. Eddwaliro boolyawo aguze ebitanda n'ateekayo eri omu kitundu. Ka police post k'omu kitundu bafanda abookyezaayo n'okatereeza embeera. It is not tekiikirizibwa munansi kugenda kugira ku renovating a police. Kiikirizibwa obadde tokimanyi bumanya lwakuba abantu bakyawa bukyayi police naye nga bw'ogenda wali DPC ne RPC obagamba nti n'omusaba njagala kuba repaintingira njagala kubayambako wano era kiggwa bakukkiriza n'okikola bulungi nnyo. Era ne balabika bulungi okitegeera naye baleeta abakugu baabwe ne bapima ebirungo byagala okukozesa
biyinza okuba byabutwa obateekeramu obutwa zi technicalities ezibeeramu ezo so olita Katero amanye ekyokukola investinga mu society kyova olaba eba bamuse CIA eba yamuse oba FBI kati bwebanga yamuse kati society beneficiary board balina okuvaayo ne bakola ki nera bamala bijja kuggwa so far 16 people have been reported dead batiddwa mu mwaka akayogano mutamutya Elibenko why this why that nenga njagala tuve ku nsonga etudde wano ewaffe okumpi Sudan walaba meeting y'omukulembeze w'eggwanga Uganda Museveni n'omukulu aleetedde obutabanguko Sudan eyo Muhammad Hamdan yali wano era omukulembeze n'ategeeza nti meeting eno yagendererwamu okubanga bazza emirembe Sudan. Kino nno tekyatudde bulungi ne obukulembeze bw'e Sudan nga bagamba nti yandamainze obulamu bw'abo abafa ng'ate bafa lwa bikolwa bya Mohamed Hamdan. Kati olowooza is Uganda positioning itself as an international peace blocker? Averao boka twefuule ba broker kati soke tuve waneno at the national level we go at the international level because now Museveni says it is for peace building in Sudan. Sudan agamba nti the war oluli happening in Sudan can only be solved by dialogue ngabogerezeganya. So now taking a first step by inviting Mohamed Hamdan era najja wanene Uganda ne ba meeting a State House Entebbe ne babeerako bye boogera. How bano abanasudan olwabirabye tebakitutte bulungi. How do you assess the whole situation? No, General Museveni by all standards, by all means, we know yotasobola mujjako. Kugezanga. Kati n'ensonga lwaki akyali mu power. Abazungu abayambyeko okuresolvinga ensonga nyingi. Abayambyeko okuresolvinga ensonga nyingi mu region wano. Tosobola mulolinga out ku politics wa East and Central Africa. Tosobola okujjako nga byoyogera tokola ki? Tobimanyi. The fact is ye mukulembeze kati asigaddewo mu bakulembeze aina experience mu situation management. Kubanga abasigadde bonna abasingako obukakamu. Abasingako obukakamu tolerance. Abasingako nti asobola okukkiriza n'abeera in the same room n'omuntu gw'atakolagana naye. Being a student of Machiavelli. Kubanga Machiavelli bukyanga afa yakafuna student w'omu implementinze Olivia Wandiika philosopher Machiavelli. Student ye president wa John Yoweri Kaguta Museveni. Machiavelli yakugamba nti ku muliraano we baba balwana olina okumakinga sure nti o participatinga mu kulwana kwabwe naye olina okubeera ku ludda olugenda okuwangula. What if wakola miscalculation? Anti kakati oba tomanyi bya bufuzi olwo. It is very possible to miscalculate. You end up with the losing side. But a political thinker, a critical thinker, olina okubala ludda ki oluwangula bana abalwana ng'olwokola ki lwogendako lwosaidinga nalwo azempagira mmwe naye n'obeera paati mu kutereeza wekiba kyetaaga okukola ki naye nga kitereereza mu interest ki bw'obadde owagira nga be bakutte. Sakirali tobeera na bad neighbor. Yes. Kati ye General Museveni otalo tetusobola kubeera Sudan awo wadde waliwo ensi endala gy'abuuka eye South Sudan naye ateekwa okuba nga is a party mu kutereeza awo. So mu kumiitinga omukulu Mohamed Hamdan, does that mean nti yasaidinze ne side eyinza okuwangula because these are war actors and alondawo oludda lwalaba nti lujja kikwata
n'akwasaganya olwo n'agamba akatimwe muje twogere n'abalala ayinza okwagala okubayita naye ajja kuba wanvuya ajja kuba wanvuya yuma kiviri bwatu byawandiika tekiriko oli yawandiika onateeka mu nkola so mweyo embeera e Sudan eyo point number 2 ebigenda mu maaso e Sudan bituwa naffe bituliraikira okubeeramu jjajja ng'akoze eki ng'agenze naddala nga agenze mu mbeera nga tewabaddeewo succession nga tebadde successfully okitegedde okumuddira mu bigere nga tekubadde successful nga tekuyiseemu nga bibadde bya kila muntu kwa namuna yake yeeyo gye tugenda mbiri okitegeera kakati Jerome Museveni Katonda amwagadde nnyo mu kumwagala n'amuwa obulamu mu kumwagala n'amuwa omukisa okitegedde kakati mu kumwagala n'amuwa n'obwongo bw'Abannayuganda nga tebusaza bulungi ng'obwe bwokka bwe busaza Bannayuganda ng'obavudde nkubuulira amazima ebyo byonna fe butabamu na magezi gamala guba mukisa gw'oli ye beneficiary mu ekyo bw'okulembera abasiru kiringa bw'oba ovuga emmotoka kati bw'ovuga emmotoka nga tolina driving permit oba obaza ka road block okayiseeko oti olaba ogenda okatuukako bwoti nga bafande badde banyumyamu mweyo eddakiika balina akaboozi akabakutte nga tebali mu kuyimiriza motoka ne bagira bwe nogamba mukama lahawula mukama njagala bano mbayiseeko okitegedde kakati be baffe Bannayuganda Jerome Museveni alabirawo nga abeera mu situation esuubira nti tuyinza okubaako nekitukola kumbe tetulinawo wadde agenda okwesanga tetulina kyetukoze tewalinaga akantu netwalira abantu bange ekyo Katonda yakikola kyengera kivaawa wa Katonda okitegedde kati mweyo embeera naye envaako y'abakulembeze ab'enjawulo n'ebize bibeerawo mu mawanga ago era nakyo Katonda abakuweereza bubaka weesootinge nga bukyali envaako ya Gaddafi envaako y'owe Tunisia envaako we Egypt Sudan okitegedde byonna baba bakulaga nti gw'okyaliko singa tokola nteekateeka olabi gye biggwera kyova olaba ye jjajja taggwa mu mbeera ya buli dakiika alina okuba nga is a fact ng'abazungu bamwetaaga ateekawo embeera nti bateekwa okubaako we baneetaaga necessary evil si musiru. So when you look at that meeting, tugambe nti it is really intended for peace building oba ina strategic interests nga ye president w'eggwanga Uganda? Ku myaka gy'aliko takyetaaga kusika muguwa, takyetaaga kuyiwa omusaayi. Ku myaka gy'aliko is for peace. Wemba nsobola omutaputa obulungi is for peace. Era ekimuteesezaawo meetings ezo era kusika bazungu eriyo. Nti ina influence. Kusika bazungu eriyo nti wana ebintu. Nkyabinamu omukono. Okay. Era mba mwagala okutereeza awantu awo muyite munze. Ezo meeting azituuza nga amaze kuba masimu. Ngagakubira baani? Akube secretary UN General Assembly yonna mu America akubayo. Okay. N'abategeeza ekiddako. Si musiru. Bino bisigadde se bajja wano ne yeekazaakaza natulaga nti waakabi. Natulaga nti ate yeetaaga that influence yaba imperialist called munda azanya bulungi. Akolagana nabo. Singa bamutwala dda. Kitwale ngo kijja kunze. Kisoboka okubanga
nabo sigamba nti akolagana nabo naye nga bamanyi nti okumujjawo forcefully might have some impact nga so they are reading carefully. Ate kakati abazungu baliko ebyo mbu kina impact bawe mundu enatera okuvuga ye Iran ebulako obubuzi just mandu twiga yekyabuze yokka kati yinzo banyumiza ebyo bakasika madulo eri wansi omutwalanga kansala nga Jeno Museveni bwatukuba jeke wano nga twekalakaziza ne madulo bamukoze ki bwe bamukutte okiwulidde emundu eri mu kuvuga wali mu kyondo kya Israeli newa kati ebitoba banyumiza mbwe ebinaddako tebibeere birungi kasaya banga gwadde beetaaga okuvaawo bamugjeewo badiringa n'ebinaddako. But also bw'otunuulira bajje Madura, no opposition candidate was put in any position. Ate nga as Africa ffe bannafrica what we are trying to fight for is kubanga twetengerera ffekka. Naye bw'otunuulira what is happening nti yes ono yagibwawo and the citizens were saying kale mubi, but also mu bifo byonna tebateekamu any opposition candidate ate nga tuduwise mbu tebaliyo. Anti ekifo kimu ekyakyuka omuntu omu akyuka n'abantu bangi nnyo. Andi kati labayo bano bakima Maduro nga bamaze okolagana na omanyi abazungu si basiru bayaaye bazibu. They also have interests. Bayaaye bazibu bagenda okusuula gavumenti yo nga balina kye beetaaga nga balina anaddako nga bamuyina okitegedde nga bakolagana dda n'abakungu bo abamagye baminisita bo okitegedde kubanga bw'otunuulira sitole engeri Maduro gye bamukwatamu olabira ddala ng'olukwe lwayita mu banamagye be aba intelligence nga basaplayinga information eri mu America bali ne beetegeka ne bakola demonstrations nga bwe banaakola omulimu naye nga ekifaananyi eky'omunda mu bulamu obwa Maduro nga abamuli ku lusegere bakikoze eki bakiwadde kati bali bagenda okubinula nga balina tiimu yaabwe egenda okola ki niwe bange badde ekola n'oyo gwe batutte bo tebalina tabu. Chovola Bamuzei is very strategic with knowing who comes near him and who joins the army. Kwejaji omuyita wa muzanyo tugenda muwandikako ebitabo bingi nnyo enzanya ey'ebyobufuzi si ya bulijjo si ya bulijjo kakati opposition ye Venezuela era namulabye omuvuka namulabye ng'ayogerera mu lukiiko luno lwabadde Geneva mukulu gye yabadde Kyagulanyi ng'ataakaka era ng'alaga nti era abazungu tebakoze kimala. I was actually applauding for him because yes, he had the cause, he had the reason. Kubanga nze nali mmanyi nti oli kaavuddeho bano be bakwata kati obuyinza kuba kwepositioninga obuyinza gubanga muti tegugwira ataliiwo era bwe batoliiwo osanga busanzi ne bagamba nti omuti bagukoze eki omuti gwagudde tegusobola ataliiwo tagwirwa muti kituufu kati power bino byetubeera bino mbu tuli opposition tuleekaana gavumenti egende bali bakwasa ensinga. Do you have the capacity to hold the government? Do you have the capacity to run the government? Ekyo bakiraba gwe kyokujja n'oteekamu essuuti n'oleekaanamu obuleekaanyi oyinza okuba olina factors zotakola ki zotamalaayo nga tebajja kukumalirako biseera okitegedde kati gavumenti mu nsi zino ezikyazitwagolinga ezitanaba kulaakulana abagiri okumpi be bakola ki be bagikwata era ne Sudan wano we tuli abali mu kulwanagana Bashiri baali naye Bashiri baali naye kubanga buli muntu aba ne tiimu ye jukira kivira ddala eri mu recruitment kati amagye ga wano ogalaba olaba nga agali stable naye mu recruitment yago buli muntu abadde ayingizaamu
What do you mean buli muntu? Abali mu first family. Buli muntu abadde akola recommendation. So waliyo nga bawuliriza muhoozi. Oyo ayinamu ababe bayitirivu. Okay. Lwabwogo ayinamu. Ne bano ba sister be. Naba ina recommendations zaabwe bakola. Okitegedde? Ne geno sale. Owekapeeka. Naye ayina abadde bayita ebyo. Mugendera ku recommendation y'omukulu. Geno kale Kayihura we yabeereranga IGP nga bana ayagala bakadeeti 5. 2-5 biva mu office ya president. 2-5 office ya IGP. Ate bantegeeza mbu majje yeriyo barwati ba receive and train. Tebabuuzibwa bibuuzo tebakola ki. Receive and train. Yeah. No just mbalaba awo nga mwina ba training. I don't ask them questions. Toleeta bingi omulimo gukulemye. Bwobuuza ebingi. Oba training agiise oba tagiise ayise. Kati amagye module eyo wegiwunya wewunya factions gye ziva. Okitegedde? Byonna government weerudde webibeerawo ebyo. Those fractions are always created. Kati gomanje ekitegeeza okugamba nti bakadeeti 5 but IGP's office einako 2-5. Ne president's office 2-5. Kati kiba kitegeeza IGP's office yokka. Abagitegeerera be baleese abo. Era kyova olaba gavumenti yamulabukira omukulu ne bagamba Kayihura tojja soboka. Yali asavinze ebbanga liri ate yalifiiridde ku IGP. Naye would Kayihura ne kitiibwa kye yali atambuliramu yali asobola okusibwa ebbanga eryo n'essaawa eno okumulaba mu mbeera gy'aba alimu nti olaba ku mikolo abeerako okusinziira ku byogererwa nti yali apulaninga. Olwaleero okusigala nga akyali mulamu kyamukisa. It is a blessing to him. Okusinziira ku bye bali boogera bye tutamanyi ffe. Baffe tuba tetuli munda tetumanyi amapeesa ganyigibwa. Naye okusinziira ku fayiro ze baali bamuluse olugambo lwamukolebwako okubanga akyali mulamu alina okwebaza Katonda naye akimanyi. Mu gavumenti endala yali badde mufu. Okitegedde? Kati emyaka 13 gye yamalanga IGP. Egyo mingi nnyo. Nga twogera tujja kubeera very unfair kwogera ku opposition leader wa Venezuela twogera ku what the opposition leader of Uganda side olukiiko olwo nga olinga kolimira abazungu for what they are doing in his country ono nga calling up for the support engera asaba sanctions ziteebwe ku bantu wano eno mu Uganda ziteekebwe ku bannamagye. The other one is actually dishing what is being done in his country. Owaffe yabadde asaba support y'abazungu ngera asaba sanctions zibeereko abantu bezikwata in regards to what was done mu process ya Kalulu and what is being done to his family as we speak. Era yatutegeeza and his family is in Uganda olw'ensonga olw'embeera gye twalabe yateekebwawo. I want you to just comment on his speech. Speech ye tugyogeddeko ebiseera biwanvu. Kisooka njagala okumuyozaayoza okutuuka ku eyo level ey'okubanga ali recognized internationally era nga international forums ezifaanagana bwezityo bamuyita abeeko kyayogera but okuinteractinga n'abazungu oteekwa kumanya ekisooka oteekwa kumanya gw'ovuganya naye ali mu bitabo birungi ali mu bitabo bibi. Ekyo kikugaidinga biki by'onooyogera. General Museveni abazungu bamulimu. So Ali in good books with them. Ali in good books with the whites. I'm telling you. Bino ebisigaddewo byolaba nti babyogeddeko mu parliament opposition bweringa bwomanyi abafuwa ebigambo ku floor. Naye nga yo position ya government ebandala. Ebandalamu. Kakati okugenda mu lukiiko lw'abazungu nga gwogenza okwogerako ate be bamuwa amaanyi oba omaze ebiseera bya bwereere.
okitegedde so ekyo teyakibala bulungi nnyo era njagala atandika okikola ki ekiringa oli bwanajja okulopa Faride wabigirwa okitegedde ekyamazima ayinza okuba nga amaze ebiseera byaki byabwerera batasobola kulaba oba yamini good books bwenguyuwa yamusalidde Faride era nsala amagezi gonna agakupoteza oga kituufu olina ensonga naye nze mbadde nsaba obireke mpe ennaku nnya ntunuulire ensonga eyo kati mu nnaku ennya mba nfunye eki solution ku nsonga eyo era n'oviiramu awo kati byebyo byennyini bye tulimu mwezi ensonga kwegamba abazungu we bali babatadde jjajja era tujja kukiraba singa baba tebakyamwetaaga nga they're not working with him era tujja kukiraba nti bamukoze eki nti bamutadde takyalina support y'abazungu bulungi nnyo mulabira ku ki ku bikolwa ebyenjawulo ebiba bikoze eki bweti America bwe yejje mu USAID yasooka tuuma buyambi ne yejjamu nkugambye tuba tukoze eki tuba tubiraba ekintu kyano kya Bungereza America just mutabanyi wa Bungereza ye mutabanyi we omukulu amutambuliza ensonga z'ensi yonna naye ng'ekintu kyawano kya Bungereza okitegedde ekyokubiri Buganda waffe yagenze okwogera tiyabadde fakikyo tiyabadde na facts ku fingertips ekikwata ku Uganda n'akalulu ke yakavaamu bamubuuziza constituencies ziri mmeka ziri 5 ekyo si kituufu constituency wano ziri mu 3 500 plus kigezi kyayogerako takitegeera bambuuza how many of those did you win tingana mumwe ana plus kati ku 500 woba olinako 49 kale niwogamba 50 kitegeeza olinako 10% okitegedde but 90% eriwa iyo muzungu agambya tolina maanyi okimanyi nti osobola ogenda ku interview nga tosuubira some questions and then they just get you off guard they come out of the blue or yellow or green out of the blue someone brings on a question kakati nga you have to gamble with the answer waliwo ebintu byolina okuba nga olina basics z'ebibuuzo olina okuba nga omanyi Uganda olina okuba nga ogimanyi regions districts ne constituencies ne performance eyo neya opponent yobina kubanga biri wano polling stations omuwendo gwazo nga bikuli nga tuwetaaga you do not need to read ng'obiina mu mutwe kubanga wakamala okwetoloola eggwanga emirundi ebiri kati yabadde fakityo olaba omukyala yavudde Iran byadde ayogera ng'akulaga nti facts ezikwata ku nakyemalirawo Iran aziina tewetaaga kumukona ku mutwe alyoka ajjukire n'akasajja ke Venezuela nako kalaba kadde kakayana naye nga facts kazirina that man I don't know, I was in support of that man. He had all what it takes to bring his point to bakabuusa omukisa balabe bakwata ekintu why factors ezikwata gavumenti oziina oba oli kalenzirenzi but we should put embeera ye into consideration embeera y'omukulu Kyagulanyi right now nti taliwe like alira ku nsiko you might find that ali mu kudealinga n'ebintu bingi omanyi when you are under stress. Let me give you an example. Bajja ne batukwata I always have my daddy's contact offered and my brother's contact bansabe namba gye mmanyi nga sijjukira ko yadde so if this person is under stress kisobokera ddala okubanga ebintu ebimu yabyerabidde not because tabimanyi but somehow embeera okuforcinga okubanga that time tobijjukira waliwo preparation kubanga tebamugwako bugikituufu mu press conference ofumula ebigamba bamuwa notice ya weeks neyetegeka facts
fact kwegamba tiimu ye yonna yo yebe yagala omukozeseza ensobi yagweko eri bahandlers be bali kyoga balubongo yatawuliziganya nabo ne basenyonyi awuliziganya nabo we want to believe on a daily basis because bali mu because be bantu abali mu kutambuza ekibiina waatali okitegedde kati mweye embeera tebakulimba nti yali takoze eki just tamanyi bumanya alina ebintu byatamanyi bingi naye alina abamanyi abamukoze eki abamuliraanyi naye bakikola balisi bamanyi badestroyer bo mulimu gwabwe to destroy his politics awo oba paintings ekifaananyi ekyenjawulo nnyo to what the public knows nkubuulira ekifaananyi ekirala kyotasobola kulaba because we are digesting issues exactly but kiki ekikuleetera okulowooza nti bali ate kyokumuzimba bamudestroy nga bamumalawo anti kasita bakuteeka mu ntalo eziteetaagisa ez'ekyana ekito ezewalika bo ne bazikuteekamu bakumekinga okwawukana n'abantu bo ab'enjawulo awatali nsonga bo basigalewo kati baba bagattako baba tebagattako wadde dakika neegi baba ba destroyer okay. I wouldn't want okwongerayo emboozi eno ejja kuleeta abaana ba NUP wano bakambwe ate baba bakoleki obukambwe bwaggwawo tebalina kye bagamba ggwanga abaana bakambwe but ovaayo nogamba nti Lubongoya is a destroyer to the person of Kyagulanyi oba it is a big climb by the way oba claimants ojja kiraba si kyakakati kya masoko kubanga nze ndi wa mukisa nti bye nayogera mu 2023 2024 25 ebimu tubirabyeko era nze ndi musanyufu nti ojja birabako Farida kubanga kyali mwana muto. But if you have abantu ab'ekibiina kyo ne bakuteekako because that was a big platform where we expected our leader of opposition to actually shine by stating facts, issues that are happening in Uganda, but which of course he did. Yeah, yogedde ebintu ebize bibeerawo nga taking us back from 2021 to where he is now. N'atubuulira n'asaba n'okusaba, he put in his prayers as we could term them as a sanctions. Okimanyi nti wano sanctions weziri. Kayura ali ku sanction. Erweru ali ku sanction. Ne omukyala Anita Among ndiho ali ku sanction. Anita Among ali ku sanction. Yeah? Zina impact. They might be feeling the impact bonga abantu naye nga tezina impact ku ggwanga. Zina impact kufa abagala enkyukakyuka. Not at all. But you could give us your Siza kwata muzindalo ku international level nezira mu debate za sanction. Walibadde okushinga debate bulungi nnyo nti tezina impact. Impact yazo ntono. Russia eri ku sanction. Waliwo economic ties ze bakutula. Tucha transactinga bulungi. Okitegete? Yeah. Venezuela badde ku sanction ebbanga lyonna. Cuba since 1958 eri ku sanction za US paka olwaleero. Okuva Federo yakwata ki entebe. N'olwaleero bakyali ku sanctions. Okiwulidde? Awo wonna mu Mexico mulimu abantu abali sanctioned bangi nnyo naye obulamu busigala butambula. Funa ebintu tulina kubya addressinga mu ngeri ndala. Which debate would you have pushed for, Singa, it was you with the chance of speaking to such people? Izo notisi zange ndizikugamba olulala. Nga tumaliriza omukulu Bijirwa Moses, did you see omukulu ono Msibambi nga agenda wali eri NRM secretariat nga yenanise yiru kabadde kamufitinga bulungi nga ali very happy, we could say. What does that communicate to the opposition fraternity abali mu seeking for change?
ekisooka kyadde kifaananyi si kirungi erifa abali ku ludda oluvuganya omulwanyi ku levo ya Honorable Sibambi ng'atuvuddeko it was bad kireka ekituli okwekaza kubeerawo naye kireka ekiki ekituli ekyamaanyi okulabika nti omuntu ng'oyo abagiddwamu ekyo ne kibeerawo ekyokubiri yenga omuntu nze ndowooza yakoze bubi okusala it was a bad decision ezimu ku nsonga ezituleetera okusala eddiiro wano one it is economic hardship katoyinaamu kasente ng'embeera ekususseeko owalirizibwa ogamba nti siina kyakola kangende abadde tali mu kategori eyo abali economically yes wansi yes tabadde mu kategori eyo eri vulnerable economically y'omu ku ba beneficiaries ababagaggawalidde ku ludda oluvuganya because oludda oluvuganya nalwo lulimu ebyobugagga byalwo birimu okufuna era bangi nnyo abakoze eki abagaggawadde naye nga bali ku side ya opposition naye ng'okusigala ng'anyumya emboozi eya Museveni okugenda aginyumya bulungi nnyo naye nga naye apartment bwakola ki bwasitula so ekyo yakoze bubi ekiri awo ekyokubiri owekitiibwa Nsibambi bwe yava mu kalulu ekifaananyi kye ekyebyobufuzi ekyaddako kyali kyakubyudinga dialogue national consensus bwe basooka ogenda okumeetinga president we yatugamba nti kyali mu kuposhinga he went there with a delegation era bwe byalinga ebitabikamu kati n'asikayo ne agreements endala ezibadde zigenda zituukibwako internal meetings zitubadde tumanyi nga tezibaddeemu kamera tetuzimanyi n'agamba ono munaddiini ono biki ono eminent person kwegamba waliwo ekibadde kifumbibwa munda kakati simanyi oba yali atulimba bulimbi oba byamutabuseeko mangu yabadde tanaba kuggusa wadde okuzimba omusingi ogwa national dialogue ogutegeerekeka ate n'afuuka partisan nayingira eri party because kasi oyingira any party kati nze ndi wa Common Man's Party buli kyemba njogera mba siina kibiina kirala kyenjagaliza birungi mba njagala Common Man's Party ekole ki eyitewo kati mweyo embeera mba ndi partisan kati bwana Nsibambi mukadde waffe kati national dialogue agenda gizimba atya kitegeeza nti kyabadde pushinga yakivuddeko because is now NRM katasobola kupushinga national is a member KDFDC yagihandinze over yamukwase yaki ya NRM era n'agamba n'okugamba at the ultimate time is going to the Secretary General's office for deployment. Okitegedde? Bamuwa emirimu mu kibiina. Okitegedde? Yes sir. Kakati kyatukoze bubi nnyo. But what are the effects? Effect esooka najje natandikiddeko nti ng'oludda oluvuganya yatukoze bubi. Yabakoseza, yes. Ku kifaananyi ekinene. 2 kuyenga omuntu. Region gyazanyiddemu ebyobufuzi module eyo nzibu nnyo Central Region nzibu region eboola region enenya enenya omuntu akyuse kubanga eberowooza nti omanyi lwaki sitwago eri okitegedde so agenda kaluubirirwa mu society mu bulamu buno obwa bulijjo agenda kaluubirirwa his social life 2 bwe nali wano nakugamba nti abalonzi be baagudde mu kulonda kuno kwetulimu kwetwakavaamu sorry abalonzi b'emawokota balonda NRM kandidate w'NRM nekiraga nti
si bamativu n'enkola y'opposition ne balonda owaki owa NRM. Kati kitegeeza ki nti NRM wekitiibwa Nsibambi abalonzi abasanzeeyo mu NRM ne bamusookayo yeefudde gye mulaga gye nzija kati abasanzeeyo so tusuubire okumulaba nga ali ku pati tiketi ya NRM bw'anaaba akyagala ebyokwesimbawo bw'anaaba akyali mulamu anyways bw'anaaba akyagala ebyokwesimbawo omulamu ayinza okuba akyali mulamu kuba ssente azirina ezirwanalwana okiwulidde kakati abalonzi twagala babuuza muli b'NRM nze abewange ekamuli seetaaga na kubabuuza they have demonstrated it not once not twice that NRM. They are NRM. Naye what is wrong with okulonda omuntu wa NRM singa aba akolera abantu nenda sebo kuno okulonda abantu tutumanyi lwaki NRM tugipinga sagala oleetina zitole mbu okulonda wa NRM ffe tulina ensonga lwaki epingibwa kati abantu b'omubyalo kati abantu b'ekamuli olwaleero nze bwenkyuka kubanga nga kisoboka mu politics okukyuka kikola ki kisoboka olwaleero nze bwenkyuka nengenda mu NRM abantu b'ekamuli tebalina moral authority ekola ki enenya kuba bansookayo gye babadde ebbanga lyonna tebasobola kuvayo negamba nebijiba owaffe gye muli teri lukwe kitegeeza mba joininze nze demonstrate nze capacity emirundi gyonna nga tebagiraba even beyond NRM candidates nga tebagikola ki nga tebagiraba era abantu abasinga ekamuli banvunaana kintu eki kimu butabawa NRM omwana oyo yalibadde mulungi naye ekibiina omwana oyo ebintu byayogera byebituufu naye ekibiina so nga bo bakulaga nti baki ba NRM kakati bwe kiba nga kiri bwe kityo kiba kitegeeza nti Nsibambi ate awo omuddiramu ki bwokiriziganyiza naye ogamba nti owaayi musajja yadde mutuufu kubanga n'abawagizi be balonze NRM abawagizi be NRM but ekifaananyi ekinene ekya Central Region gyadde atwala mu FDC bagenda mukaluubiriza because wano abantu bawano baboola okitegedde ekintu kye yakoze kikola kuffe abava up country kikola mu mambuka kikola mu far east kikola mu west okitegedde kikola mu bitundu ffe gye tuva because mu bitundu ffe gye tuva buli woba ku tiketi y'ekibiina ekiri mu buyinza bakulabanga n'aleeta ebingi okuva mu gavumenti okusingako oli ali ku tiketi evuganya okujjako nga alina individual capacity osobola omutwala ng'ensonga naye waba tali ku ekyo aba mu kaseera bakulabanga atabimala so tugambe nti decision y'omukulu Nsibambi bwabadde busungu bw'abalonzi kumumma kalulu oba it was just long overdue because even Dr. Kizza Besigye yamwogera kuko nga agamba nti he isn't truly opposition alabika nze mbadde sizanya naye kumpi nnyo naye Nsibambi karakita ye kikula kye ebyobufuzi tabisobola ekikula kye era nziya namwewuunya nnyo lwe yeesimbawo namwewuunya nnyo tasobola byabufuzi ati all ebyakadaala kubanga ekisooka ayina feeling muli nti musajja mugagga ate tayagala kujogebwa ate mu byobufuzi olina okujogebwa ate olina okweguya olina okutyoboolwa otuuka ku nsubo ey'amalwa ne baagala oganywe balina amalusu gaabwe gakaawa tebasenya okiwulidde nga tumaliriza Nsibambi yagamba mugenda ku lumbe ne baagala oliire ku lulagala that is it ife bye tuyitamu mu byalo gye twesimba okiwulidde kakati omusajja alina miliyoni ze 15 eza dola ku akaawo omuliisa akatogo ka muwogo ku lulagala alaba nga agenda okulwala okitegeera kati it was a fundamental mistake okujja mu byobufuzi naye ekyamuleeta mu byobufuzi
yali anoonya social protection ne political protection kubanga yali ayina ebintu bingi nnyo byagala okuprotectinga ku level eyo nga asobola kuddukira mu byabufuzi wokka era nakati bamugyeko political office n'agamba sina wenkuumira bintu byange okwegatta ku balina obuyinza neyeewaayo. Thank you so much. Webale kubanga otufiisiza akadde notukukeeza very early okubanga ojja okuweyinga in. Working out in the morning. You work out every morning. Monday mfu. Monday mfu naye kirungi oba working out on Sunday so olunaku olumu terugira terono na nyama. Webale nnyo webalire ddala kubanga otwegatako every Monday netuweyinga on the situations eziba ziri mu kwapeninga mu nsi yaffe Uganda ne ate global level. Nja kusaba osibula abatulabye olunaku lwaleero. Abasibe bulungi. Musibe bulungi wante tugenda kubanga tusukawo tusisinkane olunaku olw'enkya omukulu wa Hakimu Wanume webale kubeerako ng'otulaba tukwagaliza wiiki ennungi mubeere responsible citizens abeekolera ate abatenyigira mu bumenyi bw'amateeka mubeere bulungi mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.